ku Focus 256. Thank you so much. Onyo kuberanga nawe olaba ali ku Focus TV wonna wogamba nti kati video eno we kusanze okola kyamanya tena bakusubscribinga kusaba kikole kwa buli wo subscribinga kyatwongera okudduka mbakanyeko neko jaka gatonera tubenga tuwayamu ebigambo kimubiri kumwezi ensonga zigenda maso mu Ggwanga lya Uganda tuyatunulako ko ku munywanyiwe Alex Mukulu ono yatuvuddeko oba yavudde mu bulamu bwensi ye nga ye muna theater atera omuzanyi w'emizannyo atubulire ebyafaayo bya Alex Mukulu mu theater biki ebyo biyinza omujjukirwako omukulu gwalese mu theater era mu buufo obwo tumanyeko ne gyevudde weewe koja allo sebo nesimye okusiika kale mukama wange ula mugamba bulungi sebo oba tumuyite nze oba Kigonya kuba erinnya lye naye dakuba kati fa abali naye nnyo ffe tumanya amanya gamatuufu nga ye musajja mukulu okay Kigonya Nsubuga emanya ge musajja wa Mamba taata we ye Kayizzi koja ekitegeeza abamuganda woddala Sematimba Nsubuga Kayizzi taata we ye Kayizzi Paul okumanya nga ate abadde wa Mamba nyina ate yendagire ate era n'endagire liba lya Mamba okay bakyaba kityawo saa kitegeera mbatugamba mulimu Kaboggoza nani ebyo mwogera nnyo ebitategeerekeka osirikangako Kaboggoza aba waŋŋonge kati oyogera otya ate nti mulimu Kaboggoza Mamba gabunga neeriwa nze mmanyi Mamba eyagabunga kati ndala simba sikimanyi manyi faanana ng'oli okugamba mbwate eriyo ono muganda ate weegindi bate bonna bantu ba Ssaabasajja ono muganda nakabala ono wawu tebiriiyo omuganda aba muganda ebisigadde kasitoba ng'oliko obubakookerako olwo gwe ng'omanya nti ovudde muki Buganda so maama we yalindagire bamuzaala wa era mwaka ki gundi bamuzaalya 1954 bamuzaala Mityana ekifo bakiyita Misere ekitegeeza munasingo munnange Namutamba awo Namutamba kuba eryo ssaza lyange yasingo akati ku kyalo bakiyita Misere omwami Kayizzi Paulo maama yendagire okay awo be bamuzaala ne yeetonya ku nsi mu 1954 bwe ngamba nti 1954 abajjukira ennyo bye biseera Ssekabaka Muteesa we yaviira mu buwaŋŋanguzi okukomawo abajjukira obulungi yes era bwe njogera bwe ntyo ffenna kati nze ne Ssaabasajja naye mu myaka egyo okay naye era mweyeetonyera ku nsi kubanga era Ssaabasajja yagenda okuzaalibwa nga Ssekabaka Muteesa ndowooza ali mu buwaŋŋanguzi okay mwegyo emyaka 54 erinnya Kabangala lyo lyawa ate erinnya Kabangala lya jjajjaawe azaala Paulo Kayizzi jjajjaawe yes azaala Paulo Kayizzi bamuyitanga Kabangala musajja oyo yali w'amaanyi nnyo musajja oyo yalinga akola buli kimu kyonna yakola ebyannaggwano bingi yamufuula ow'amaanyi ate ekikwewuunyisa Kayizzi teyabeera w'amaanyi kuba yafa mangu naye ate amangu yafaamu ate yakola ebyamaanyi bingi naye gundi ye yakola ebingi Kabangala jjajja woono Alex Mukulu ye yabeerawo ebbanga ddene ensi nemmanya ne Ssekabaka yaliwo naye yamutegeera nnyo yategeera nnyo musajja we gwe baayitanga Kabangala era yalinga abeera awo okuliraana Bulange we yalinga abeera watali wano omugenzi wabadde abeera ŋŋamba weewo we yalinga abeera yabeeranga kakati naye nga muzibu nnyo yaliko gamba be bantu abagezi Katonda be yali badyasa ku nsi nga bw'obadde olaba Mutebi gundi Nsubuga bw'abadde koja erinnya lya mukulu mulituuma mu kika ky'Emmamba erinnya eryo gundi yali mutuuma jjajjaawe azaala maama we jjajja wa Alex Mukulu azaala Ndagire Ndagire maama wa Alex Mukulu yali mutuuma kubanga bagenda okuzaala Alex taata we yali amaze okufa
kyokka nga ate baali tebasobola kwabya lumbe lwa taata wa Alex nga maama wa Alex tannazaala kuba amateeka n'obulombolomu bwa Buganda bugamba nti omuntu bw'aba afudde ng'ayina munina at least ekitono ennyo muyiseewo emyezi 9 mwabye olumbe kisobozesa abakazi ababadde embuto kuba basobola okuleeta abaana mu lumbe so baali balina okulindako abakazi ebbanga bwe lyayitirawo omubazaaliramu Alex yekka n'omuvuuka omulala mukulu we tubadde nga tubeera naye omwo bamuyitanga maama erinnya lye ndirabidde naye tubadde tubeera naye nga plamba namukozesaako nali nzimba eyo omuganda we nga plamba naye nabo be bazaala mu biseera ebyo kati bwe bamuzaala nga tandi bannamutuuma linnya lya kika n'amutuuma eryo ng'amuyita musajja mukulu kakati ate ye bwe yakula yagenda nga atandika okwogera nga yeyita bamubuuza gwani nze musajja mukulukulu kakati abantu ne bamukazaako musajja mukulukulu najja n'alitemako n'agamba ye mukulu neyetuuma erinnya naye ate yali talina linnya eryo erya Alex baali mutuuma luvannyuma erinnya lyali Bosco oba Alexandra teyali Alex yali etuuma baali mubatiza luvannyuma kati mu lumbe nga babya olumbe lwa kitaawe ne bamutuuma erinnya erya Kigonya Nsubuga ne bali mutuuma Kigonya Nsubuga. So kojja ebbanga ly'owangadde ku nsi kuno era nga egiment wono Alex Mukulu ekimumanyikiddwako ennyo bwe buwandiisi n'okuzanya emizannyo mu theatre ajingira ddi theatre era biki ebyo ebyetutumu bye yakola mu theatre ebiyinza omumanyikirwako kati naye Alex teyatandika wano tatandise wano jjo yatandika okukola ebyo ebintu byakola ng'asoma kuba omanyi okutandika okusoma yasomera yali yatandikirawo essomero baliyitanga Agure Primary School si Agure Memorial Secondary Agure Primary School lyalinga awo awali chachi ya Kayanja yawe lyalinga bwe yamala awo n'akola P7 n'agenda mu ssomero lya Kololo ese n'agenda e Kasasa ng'ekyamutwala e Kasasa olwo gundi yali ayagala abafamire yaabwe baali baagala asome bufaaza naye bw'olaba asome obufaaza naye nga ate bwe twabisobola naye yalina olugezigezi nga terulina muntu alina era olugezigezi teruzize no mu bukulu kuva dda mu buto nga abantu balowooza nti ate era na lugezigezi nga bwe nkyogedde naye nga yali bubeezi mu kujjukujju ne bamugamba nti ne bamutwala e Kasasa bamutwala e Kasasa bali bamugamba nti naye gwe tosobola bufaaza tojja kusobola nga yagamba njagala bufaaza ate ekyokusooka buli wojja ogamba nti gwe mukulu gwe mukulu ate nga nawano ekigo kino kirina bwana mukulu tojja kusobola kukola ki ekirala omupasita tabeera mukujjukujju bw'atyo tabeera bw'atyo omunankadi omufaaza tabeera bw'atyo tabeera palapala nga bw'oli oyogera nnyo tosirika ate buli kimu oyagala obe nga gwe okulira oli kazanyirizi mpozi for your information tewaliiwo kibiina kye yasomamu nga si ye monitor wa ekibiina ekyo monitor wangi buli we yatuukanga nga ye mukulu nga bamugamba nti oba oba gwe mukulu gwoba okulira bano na bw'aba akyali e Kasasa bwe bamugoba e Kasasa lwa lugezigezi olwo ne bimusobera najja nasi ne bamuwa ekkololo n'akumawo ekkololo bw'atuuka ekkololo n'asoma oyo nno ndoza 1969 n'abeera ekkololo awo n'asoma bw'asoma siniya yatandikirawo siniya yakusatu n'asoma n'eyokuna kati awo ne bamugoba ekkololo nawo bamugoba era naye lwo lwa lugezigezi
ngabe omanye kusomero gwomanye okugenda mu ssomero nga lyabeeru kuba lyali mu beeru Kolesesi yes ne City High amasomero ago gaali g'abazungu awo n'aleeta olugezigezi n'azingako essomero nga buli muntu amutya tiyani nti mukulu nti ye mukulu ate abantu nga bagamba nti ye mukulu nga balowooza nti yakulirawo so nga lyerinnya lye ne bamuyita ne bamugoba ku ssomero bamugoba walingawo omusajja yalinga inspector of school yali inspector of schools bamuyitanga Kakembo n'ayingira mu nsonga ezo n'agenda n'abaloopa mu education Alex n'abaloopa bangubye ku ssomero essomero ne liyuguma nti lwaki nti yakola kino yakola bino n'abagamba mbadde njogerako nga bano batuyisa bubi fe abayizi abaddugavu ni babalagira nti adde ku ssomero asome era yakolera ne senior 6 mumukkiriza adde ne bamuzaayo ye yasooka okukozesa kye bayita order from above ng'akyali mu ssomero Alex mukulu order neeva waggulu nti addeyo ku ssomero n'asoma bw'amalaawo n'agenda Makerere yakola MDD okay mu 1900 awo nkaaga mu mwenda ng'ali jini ku ssomero awo nagenze n'akwatagana ne Bongole Fire Bongole n'akwatagana n'omuvubuka omulala baamuyitanga Eddie Ganja ne Shina Makanga ne Kiwanuka bakwatagana ne Kiwanuka ng'abavubuka baagala music ne kwegattako waliwo akavubuka akala bakayitanga Sebulime nako ne bakwatagana ne bakutandika okugiya ennyimba kati mu 1907 agenze avudde Makerere yali 7 ayimba atandika okuwandika omuzannyo bwe yafuluma mu MDD yafuluma n'omuzannyo gwe yakolanga nga bonaagenda ne bagambye nti genda okole ki nga bwe tugenda ffe mu research ntandika okukola research yandibadde nga research bwe yagira yawandika omuzannyo baguyita muzzukulu wa Kabangala neyewandika omuzannyo gwe yasooka okuwandiika baguyita muzzukulu wa Kabangala gwazanyibwa gwe gumu ku mizannyo egyalabibwa ebbanga eddene abantu abangi nga buli wagenda gujjula bangi muzzukulu wa Kabangala ne gulabibwa 7 ne pulezidenti w'eggwanga n'abuuza naye abantu olwo omuzannyo gwe mpulira balanga buli kaseera ku leediyo abantu gwe boogerayogerako gulimu ki n'asindika ne bambega bagulabe nabo ne bajja ne bagulaba naye nga mulimu sitoole mbeera gye yabaddemu n'engeri gye yayagalamu ng'abantu beebuuza Kabangala nga yayogera ku jjajjaawe kakati bw'amala okuwandika omuzannyo gwo muzzukulu wa Kabangala ne gutunda nnyo n'azzaako omuzannyo yali baguzannya nga gugenda mu maaso n'awandika omulala baguyita abalongo ba Asiita kuba ekibiina kye bakiyitanga Asiita Ashita kati n'abalongo ba Asiita ne guleetebwa ku National Theatre awo era najyo nalaba likodi nga gye nalabye kono omwana omuyimbi King Saha National Theatre yinanga boards zeyateekanga ebweru nga kuliko coming soon, today, this week, next week. Kati nga wonna bataddewo ebipande nti all seats sold. All seats. Omuzannyo oguddako entebe zonna zitundiddwa. Lwe bagamba nti gutandika wiiki eno lwe gwatandika twagenda okutuuka nga The Winton Road ne Siad Barre Avenue zenguudo eziri awo nga tolina wooyita. Nga wonna waliwe wati. Ng'abantu bajjudde nga bw'olaba oluguudo lw'ekkololo bwe lwabadde ng'abantu bagenze okulaba King Saha.
nga basimbye layini naye nga tikiti zaweddewo eza wiiki eyo. Kojja lwaki abantu abo batulimitinga ku kifo kya theatre nga kitono nnyo abantu 3? Bw'oba olowooza kitono nnyo teekayo omuzannyo okirabe okijjuze nkiwulire. Olaba takisi y'abantu 14 erema omuntu okujjuza ebeera awo ne bayita abantu negaana okujjuza nokitweo n'ogamba temuli bantu abantu gwali bukyo olinako gwe bwogenda ng'abantu 10 bakwagala bakumanyi bakulinze olyoka ogambye nti 306 batono. Kuba kati olaba abantu abasigala ku nguudo bonna abo bambi nga bayayaana okulaba. Anti kakati we bazimbira National Theatre abantu abaali basobola okusasula emizannyo ne bagendamu nga bangi ng'okuweza abantu 306 ng'oba okikubye buli muntu akutya. Era ffe twazannyawo ne tujjuza okumala omwezi mulamba era abantu baatutya era kyekyatututumula nga tuzannya omuzannyo ga mpisi awo gwajjula omwezi mulamba. Kakati manya nti theatre bagizimba 1958 mu 1958 jjajjaawo yagendako mu National Theatre okulaba emizannyo. Kati lwaki olowooza nti ntono nga n'ebiseera we bazimbira ebizimbe ebisinga ebisaawe by'omupiira kati nga ojja kulaba Wankulukuku bwali. Yes. Kati olwaleero abantu abalaba omupiira nga bwebazimba Wankulukuku olina kimuzimba nga abantu 500. Naye nga Nakivubo yalingawo 2.5 era yajjulanga n'abooga ne bagamba nga baakola katono nedda be bantu abali balaba. So tulina okukimanya nti ekizimbe ekyo kyali kinene kuba n'olwaleero waliwo abatasobola kijjuza ne bwokuba n'oleeta engoma n'ozikubirawo emyezi 6 nga tosobola kujjuzaawo. Gwe tolaba abantu mu biseera bya kampeyini gw'olowooza nti bonna ababa beesimbyewo gye babeera n'abantu nga Bobi Wine babeera nabo. Katumba we yabeera n'abameka gundi abeera n'abameka bana bibiina nti ebibiina sibimanyi ate tusaniya waffe bonna babeerawo ng'aliwo nabamuwerekedde. Ajjuza nno oyo okujjuza ki okisa ebisaawe egyalaga nse simanya ndikola okuba ebyo bintu sibitera bibeeramu simanyi naye nze gyembeera ngenda okulaba abantu bebagira nga bebakungiriza. Alex Mukulu akuba omuzannyo tutabula balongo basiita gujjiza gutabuka awo omanyi omusajja oyo alina ekizibu nga tayagala okujjako abalongo basiita ne muzukulu wa Kabangala gye emizannyo gye yazannya n'agitambuza ebbanga eddene. Otherwise egisigadde gyonna olwazannyanga ng'alekeraawo nga abeera mu byalimu ebintu bye olwokuba yali mupiira yali mu music nadda mu music bwawo nabadda mu music ne bafire Lutaaya ne ba Eddie Ganja ne babeera olugundi Fred Kanyike n'atandika bandi gye bayitanga Savannah ne badda omwo n'akuba ennyimba awo yasooka kufulumya oluyimba baluyitanga Senga Mpe Ddembe n'akuba Senga Mpe Ddembe n'akuba Asiita. Enyimba zino kojja ku mitimbagano okwo kweziri bwe kweziri nze nzirina era omuntu waba agenze n'anyigamu kweteekamu oluyimba nti Asiita by Alex Mukulu and Savannah Band ojja kiraba oba oteekemu Senga Mpe Ddembe by Alex Mukulu olimu n'ennyimba nnyingi yakuba ennyimba nga bali ne bafire nnyingi era ennyimba ezisinga fire Lutaaya nga yayimbira empisa zo zikyuseeko. That is in 19 yalinga 73 nga bagundi nga bali bayimba n'abo banne nga bo nabo batandiikiriza nga babeera nabo 70 okuyingira 78 kati gundi n'abanga abavaako nadda mu katemba bwe kyayingira 79 naddayo ate mu bidongo ne babibeeramu. Olugundi n'akola awo Fire Lutaaya n'agenda n'akola ku bandi gye bakola itanga ne banna ne bakola mixed talent saawo n'ayimbako
awo yafulumiza Entebbe wala ne Diana n'agenda e Congo kati ono n'asigala wano nga bali wano era we bagendera waliwo babakolera gundi abayimbi ba gundi ba Uganda we bagendera bagenda America awo ba Adija Namale ba Fred Kanyike ba Eklas Kawalya naye Alex Ndoza na kye kyamulemesa oba samanya kyamulemesa naye olwokuba yali akutteyo yes ibiseera ebyo yali akutteyo mu drama ndoza n'atagenda ne banne naye nga ate be yali nabo bonna bagenda ne ba Fred Kigozi bonna koja emizanyo gino wafunawo omukisa okugikwata ku ntambi emizanyo gya Alex kati nga 30 years of banana ku ntambi kweguli okay era walabye bukilipso bwedda bwe balagalaga ne wabeerawo ne Wounds of Africa nagwo weyogedde title ya 30 years of banana omusenyu gwakyaka nnyo kinyusi kye kyaguli mu bubaka bwali ki Uganda was celebrating 30 years of independence najita 30 years of banana yena ayagala akulage ngolwalio bonagamba nti Uganda celebrating emyaka nkaaga yes mwena okubeera ki nga yeetwala naye n'ojjayo ebifaananyi n'olaba ebintu byali bifaanana mu myaka nkaaga emabega ng'ate birungi okusinga ebyaleero tunirira enguudo n'ogamba kiki n'abasajja nga baali bayonja bano nga wano waliwo ne national cleaningidde naye ate nga yo eringa national data eningidde kubanga okuva lwe bagamba mu kugenda kuyonja ate bisaani kuba kuŋŋaanya ne babireeta buleesi so nga emmotoka zajjanga zine zibiyolawo ku kkubo so 30 years of banana yali ageraageranya embeera abafuzi abakulembeze abaali bazze bakulembera Uganda achievements bye baakola n'engeri ebyabalema ne bye baakola ese bwe najja nga abiraga okay era kyayamba nnyo okuba nti abantu bamu baazibuka amaaso omukulembeze yali tawulira yali nampulira zibi yakuteekawo omukulembeze yali afuga nga amutaddeko okutukumu kiba kikulaga nti yali tawulira ng'awulirako bimuyamba bw'olaba omuntu nga akolako bimuyamba ng'omanya alina okutukumu n'ateekawo eriiso ng'ataddewo eriiso limu omanya nti alabako bimuyamba ebitamuyamba tabiraba tayagala kumanya amanya abakulembeze ba Africa bye basinga okukola singa omuntu nga wa opposition yes aleeta ekirowoozo ne bwe kiba kirungi kitya bali bajjagamba nti ate muli ebyesibe bikiri gasiya nga babivuma so nga ate omugaso gwa opposition gwe gubeera ogwo okuleeta ebintu ebivuganya gavumenti byereese kiyamba eggwanga okutambula ne likula kati ayagala eggwanga okukula mba njagala nnyo oba oyagala nnyo okufuna ebintu ebyo muzzukulu wa Kabangala tulabyeko abalongo ba Asiita mizanyo ki emirala egyo omuntu gy'ayinza okuba nga ajjukirako Alex Mukulu anti emirala anti emizanyo emirala omanye ebyo bifaanananga bwolaba Uganda bwesambye omupiira all along ne bajjukirako 1978 lwe yagenda akura so nga n'emyaka emirala gyonna yalinga so gino gyegiri omuzannyo kati abasinga obungi generation eno emanyi 30 years of banana ne Wounds of Africa yes Wounds of Africa wadde naye yaliwo 1989 so ziringa tugambe eno mu bayimbi mega hit kakati ezo blockbuster zo yaleeta zaali blockbuster era Alex Mukulu ye muzannyi wa drama abadde nga abeera ku National Theatre nga anaazannyirawo n'ekyusa n'egundi n'endabika National Theatre ne bagikyusa endabika munda n'ebweru ng'agitimba oba gisiiga munda abajja nga bw'oyingiramu nga yazannya olaba nga atalabidde bulijjo bwe mulabira nga yonna ekyuse ekirala Alex yayawula yateekawo okugundi kyetuyita competition y'okubeera ya high class yes level yalinyisa level ya art kuba yalina musajja muyivu yabadde ayiiya yes ate ayagala nnyo ebintu bya malidaadi kati nga bwe tuba tunalaba emizannyo gye weesungamu kulaba engeri gyakola ebintu agenda kulabika atya Gasiya akola ebintu biringa Gasiya yes bw'aba azannyidde mu kibira n'akiyonja n'oyagala ekibira
ate ye muzannyi yaleeta system gye bayita opera yetyeyo ey'okuzannya nga bwoba omuzannyo gwa Alex n'abo bonna abamuwaana bonna abamutijjisa abamu nno bayingira naye tebamanya ne bye yazannya ne bavaamu nga tebabitegedde kuba omuzannyo gwe wali owuliddeko ago kunyumiza nti gwali mu bino waliwo yali anyumiza omuzannyo gwa Alex mukulu nga bw'onaanyumya nti kale twalaba akazannyo ka gundi station the house gaalo twagulaba nga gundi agiraba ati gundi n'agirabwa ati mu muzannyo gwa Alex oguzannya baguzannya ne bagumala ne mugunyumirwa abalabi ne musanyuka naye nga tekuli asobola gunyumiza munne nga zeka kugamba gwegenda ogwerabireko gwegenda olabe abasajja bali bazannya omusajja era mu muzannyo gwa Alex mukulu toyinza kumala kugulaba n'ogamba nti karakita gye bayita gundi yanzannyidde bulungi nga teodinaamu gwoba omanyi kituufu gamba taleeta main characters ye yabeera omuzannyo eyo system yegireeta nga nareta abanga analeetinga naye nga aleesa abazannyi ku stage kwe balinga 10 naye nga ye main gundi era nga ye byakola ebisigadde babikola mu mazina gaba mazina na nnyimba zataddemu bw'oziwulira n'olyoka otegeera kyazannya kati bw'oba totegeera bulungi emizannyo gya Alex toginyumirwa koma yazanyiranga abagezi bokka bino byolaba ku TikTok nti kano kabagezi bokka Alex yali tayagala kyogera mu mizannyo nti gyabagezi era abadde agamba nti nze ati abantu tebajja kitegeera nti abatategeera si bazannyira zanyira bategeera nange abantu mbagamba ekintu kino abantu ng'okozesa oluganda nnyo banaalutegeera nti nzanyira baganda abalumanyi ate abatali balulimi olwo babyagala kibawulirize ebyabwe bibategeera kojja mu njogera oba mu kuwumbawumba obudde biki ebyo bye tuyinza okujjukira ku Alex mukulu mu theatre era byenva okugamba yaleeta system ey'okuwandiika omuzannyo nga naleeta nga ye muzannyi ye main character yes era nga ye muzannyi w'omuzannyo ogwo nga era ye muzannyo omuzannyo gwa Alex mukulu gwonna gwe yazannya gyonna emizannyo gye yazannya nga bw'aba taliiwo abalala tebasobola kuzannya nga ye muzannyo oba okitegeera kye ŋŋamba nga bw'aba taliiwo ekibiina tekiyinza gamba nti tuzannyeyo nno tugira ffe tuzannya bw'alidde alitusanga naye nga ate ebibiina ebirala byonna bwe biba abanene baabyo bwe batabaawo bizannya nze nalwalako ne mmala omwaka mulamba naye nga gurupu yange ezannya wadde nga bye nali nzannya nga bali babizannya ne batabituusa oba ki naye ate ku Alex ko bw'atabaawo abataliiwo n'ekibiina tekiba tekiriiwo kojja mu kaseera kabaddewo mukama kamuwadde tulina gye tuyita legacy theatre biki ebyo bye tugamba nti Alex abigasseeko era ne bwali bavudde tunaabijjukira mu theatre kyaleseewo mu production gundi z'emizannyo aleseewo okuba nti towandiika muzannyo nga tolina kyotegeeza yes olina okubaako ne message gy'owa abantu kati Alex nga ne bwajja ku muzannyo n'azannye n'abeera awo eddakiika nga 3 n'avaako bawandiikidde omuzannyo bagamba bali abategeera baba bategedde kyakola ki kyategeeza abatategedde nga mugenda kuba ebintu bisinga obungi tebabikolera batategeera gwerabira ku ssimu erimu ebintu bingi walolabe nga bagikoze nti eno yabasiru bw'oba toli mugezi nga totegeera functions z'essimu ozivaako emizannyo gya Alex n'aleeta system gyejjo mujjukirako nti yaleeta system ey'abantu okuzannya kye tuyita crowd scenes ng'abantu baba bazannya babeera ku stage nga bangi aidha nga bakola ekintu kimu bonna oba nga buli omu akola kikye nga teboogera naye nga otegeera kibakola kibakola n'okuleeta system ey'okuba nti yaleeta ekintu gavumenti okurecognize art edda nga gavumenti amalete bakazanyirizi naye yabagamba nti tetwagala kutumanyiira era mukyogamu n'abagamba nti bwe mutampa ssente bwezi tetujja kuzannya yes tumjukira ku kyogamu wano entertainment abali n'aleeta bye naye lulinga mwe babanona ne babatwala bawa ne musibirira mazzi nga binaabiro ani nga gebabawa munywe naye kati olaba ekyo nakyo nakikyusa gavumenti kati olwaleero
yatuuka ekiseera Alex yaleeta system eyaleetera gavumenti okutandika okubanga byeyagala okutambuza abantu bimanya ebiyisa mu art ngiyita abawandiisi abalungi naga message eno tukoje twagala kino abantu bakitegeere nti wonti tutandika okuzanya nga tukola ki oba okuzanya gundi Alex mukulu ye yaleeta system ya kugamba nti ennyimba zibeere mizannyo kuba yali composer mulungi nga ate ziyimbibwe nga live ye n'abikola Alex talicodinga nnyimba nga talicodinga nnyimba za mizannyo gye azeeyiyiza n'azeekubira ebidongo n'azeeyimbira byonna ng'abyekoleddeko kojja tusembeyo ne kano kwa Alex mukulu mukwano gwono personality ye ng'omuntu karakita ye abamu bamudescribinga ng'omusajja ow'olugezigezi abamu bamudescribinga ng'omusajja sejjaaka abamu bamudescribinga ng'omuntu eyeemanyi karakita ye igwe wagisa omusanzu otya mu bulamu anti kati nze olw'okuba twali tumanyiganye mu buntu so si kumulaba bulabi nga ne bwe tusinkana tunyumya ne tubeerawo nga tunyumya mu buntu kuba yayagala nnyo taata wange baali bafaanagana nnyo ne taata wange kati namwagala nnyo ate nange nanjagalira kuba bwe nazanyanga nga byenzanya bimusesa engeri gye mbizanya mugagamba naye obeera nakyo yes omuntu yenna bw'oba era Alex akikugamba nti bw'oba oyagala okuzanya obulungi beera nakyo kati ekyokubiri Alex kyenyinza omujjukirako obadde ogamba kyakumujjukira kumuyita sejjaaka karakita ye karakita ze buli muntu alina eyiye naawe olina karakita ezizo mbw'omukola kinagamba kino kibi ye gw'ojja okusanga nagamba nti wa naakuyita naye simutimba jangu kino wakoze kyakyo n'okikola ng'omuntu atalina magezi ekyo wandikikoze bwoti ne bwoti openly kati gwegezi genda okikole bwoti ojja kulaba ekinaavaamu nga olw'okuba yalinga ayatula nnyo nga balowooza yeepa namwatulira ekyokubiri yali amanyi kyayagala yes olw'okuba abadde amanyi kyayagala nga tomuleetako bya kisiru n'akugamba nti ebyo tebikola ajja kugamba nti ekyo tekikola tumujjukira mu baana bano abakolanga n'ojja bwoti nagamba naye ggwe ki ekikuleeta ng'oddugala bwoti lwaki oyita mu bantu ng'oddugala manyi abadde muyonjo nnyo agambirawo ebigoyegoye byoyamba tobizza naye tonyumye nagamba naye tonyuma bw'oyambala ebyo kati engeri gy'otanyuma bwoti ogenda oyambala ekkanzu oba genda weesibe oyambale pampa gyoba otambuliramu oba yoba oli awo oyinza okunyumako n'olowooza nti ajerega ekyokirala omuntu yenna nga alina kyamanyi nekyayagala bw'aba principled abantu bamuyita wa lugezigezi olw'okuba abantu bannayuganda naddala bamanyiire obutaba serious okubikkiriza nako n'obutaba serious oli agamba mbo bannange bannange ndi mulwadde nno nga bw'osinika amanyi ate oli mulwadde ate osekereza bantu bagambe nti ndi mulwadde mumpe ssente njagala sente za ddwaliro kati bw'onaaba osinika amannyo ndi mulwadde ani anasaagirira kati bw'aba kyaba ayogera bwe mujja nga owunya gamba gundi otolaba baali bamugamba nti tomanyi CDF nabagamba simumanyi ne bamwesibako nti omumanyi n'abagabuuza nti mumanyi nze mbagambye simumanyi muba mumumanyi nze simumanyi yammanyi ye nagamba tamumanyi simumanyi nga yalina principles ze ekirala yali nga omuntu mugezi abadde mugezi kati kizibu nnyo omuntu omugezi abatamwenkana bugezi obutagamba nti wa lugezigezi era genderera nnyo ojja kubeera mu kitundu bagambye nti olina olugezigezi bw'ojja kubeera mu kitundu bw'oba omumanyi abatalina kumanya abeera abatalimanya batandika kugamba gw'olimba bagamba musajja bannanga atulimba kojja agenda babiŋŋamba kati luli nina ennyimba ze nakuba za lukongo n'enzinnyonyolo linagamba nnimba olumanyi oyinza ty okuba nga olwo olulimi olumanyi oyinza ty okuba nga omanyi olukongo nze neŋŋamba manyi nti emmome ennyingi yes ne mugamba nti oluyimba kasita lwenkubye oluwulidde ne byenkugambye nti bye lugamba kati gwe genda olukole risaaki wa lubafuna omukongo yenna olumuyimbire akubuulire bye lutegeeza
naye bagenda okugira nga ate byembagamba byebiki nga bye bituufu. Era lumu nali ku mukolo ogumu nga balina oluyimba lwe bakuba ne mpita DJ ne mugamba nti lwaki okuba oluyimba olwo. Ne mpita ne yali omwogezi w'okumukono ne mugamba nti oluyimba tolukuba olwo baali boogera ku ngeri abantu gye bafuddemu ate gwe wuuyo luleeterako mugole luleeta mugole. Yakubye bukubi kidongo. Yakuba bukubi kidongo tayagala kumanya. Ne baluchu olina olwabwe namugamba yali ategeera n'alukyusa. Ngamba oluyimba. Kati oyinza okuleta bwogenda n'okuba walumbezaayo bekimansa nnaku ng'omugole ajja baleeta omugole mu ddiiro. Oli awo abalutegeera nti kimansa nnaku. Oli abuuza omusajja ategeera kyekano kyona. Kati nabwe. Oba today is me more somewhere else nga gwe otadde ku mbaga. Lwe bazinirako squeeze. Awo. Kati ye Alex anga amanyi olwokuba yali amanyi nga bw'ayogera ebintu abalala bagamba either alimba oba alina olugezigezi. Oba alina olugezigezi. Ye Alex mukulu. Era nga tayagala kumuvuvuba, tayagala bintu bimuzza mabega, tayagala kukakkanya kitone kye kuba ye yali akirina era nga kirungi nga kyakola. Bw'aba akikoze naawe okkiriza nti musajja akola. Okay. Kojja mu theater nga tugiwumbawumba eno. Alex mukulu akwata kifo ki naddala mu abo bannantamegwa oba bannakinkwa babadde mu theater bagikoleredde akwata kifo kyakutaano. Kifo kyakutaano. Ani asooka wookubiri wokusatu wookuna? Byron Kawadwa. Namba emu. Tusaako Serumaga. Namba 2. Tusaako Wycliffe Kiyingi. Okay. Namba 3. Tusaako Christopher Mukiibi. Namba 4. Alex mukulu. Kale gwe ayagala ebyafaayo nkujjukiza nti Kojja Kakata exclusive yesinga ddala otuwa ebyo ebyafaayo bitwekakasa era ebiva ku muntu eyaliwo anyumya byamanyi era byakakasa so nga ate era nammwe abatugoberera ku mikutu gyaffe gya Focus 256 mukola kyamaanyi ali ku Focus TV nammwe era mukola kyamaanyi ddala.